The Newsroom, where untold story is revealed. Presidential Advisor Nakangobi Jennifer Forofiga ate agudde mu mbi z'abaana banopo kiki ekibaddewo onanno bamulanze gwakera ku makya ku Soroti genda bansuta kubeera nga avuma Babi Kyagulanyi Itungo First Lady Wanop era mukyala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu biki ebibaddewo bigambo ki byayogedde ebigenze maaso n'okumuzaalira akabasa bibino byonna ngenze maaso n'okubeera nga ate mbikuleetera basajja mivule alidde ebigambo bye yate Olivia Lutaya avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga aweereza obubaka banne abali mu makomera then ate kwoteeka musajja mukulu amanyikiddwa nga General Gaddafi wuuna avuddeyo n'ategeeza kooti yagende maaso n'okubeera nga ebawuzesa eve mu kwebuzaabuza obooli yawo nga afuka anaaba kakati looya waabwe ebigambo bibino biwanvuye wabula nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu video gimpere like bw'ogiwa like ojja bw'ogiwadde muliro ogugitambuza otuuka ku buli omu ate nga bw'eri enkola yaffe njagala okusaba ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoosa okubeera nga otulaba osobole okuba nga otuwa subscription yo awo wennyini nzikiriza nsooke Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Video ya Olivia Lutaya atira tweyongereyo nzize ku nsonga z'abaganda baffe abali mu makooti ag'enjawulo olunaku olwaleero nzize nga ngoberera entambula emisango gye gitambula naye kyannaku nnyo nti baganda baffe mu makooti gye batwalibwa sisuubira nti bayinza okufunayo obwenkanya lwaki amapoliisi amakooti byonna bikolera state kiki ekitegeeza nti baganda baffe tebasobola kufuna bwenkanya mu mateeka g'eggwanga Uganda omuntu yenna ng'okwatiddwa n'otwalibwa ku poliisi oweebwa essaawa 48 nga bakunoonyerezaako so w'osangibwa obujulizi bukwata okkirizibwa okupresentingibwa mu kooti n'otandika okuwera ennemba n'emisango gy'okoze kyannaku nnyo okuba nti baganda baffe baatulaga nti ne ba witness weebali nti n'emisango byonna weebiri nekyannaku okubanga olunaku lwaleero lutuuse last time twalaba fayiro yali evudde e Masaka ate ng'ezze e Kampala olwaleero batuze mu kooti era nga boogera ebintu birala kino kye kitegeeza tibanakyukakyuka mwenna gye muli kino ekintu bakikola okutumalamu amaanyi ngenda bawa ebyokulabirako nga baganda baffe be baamenya amagulu Tawa Olivia Nabosa twabiraba ebintu ebyo bingi so bakola ebintu ebyo otumalamu amaanyi okutunafuya nti wenna atunula n'endaba Tawa baamumenya omugulu Nabosa bamukuba ne bamumenya omugongo Olivia baamumenya nze kiŋŋenda mu ebyo ebintu ebirimu okufa nti ate bajenakirewo bali mu kkomera Bobyanga bali mu kkomera Machete bali mu kkomera saagala tugwemu maanyi nti olw'okuba bakola ebintu ng'ebyo ekyo kye baagala okukola tunafuwe naye president waffe bijja atugambanga twebereremu bannayuganda mwenna abali eyo kigambo okwebereramu kinene nnyo era kigazi nnyo omupoliisi yenna ng'azze wooli alina osooka akulage ekipapula ekiraga nti obadde weetwagibwa ku poliisi sinakindi basobola okukubira essimu ne bagamba jangu ku poliisi ya wano olinawo omusango ogukuloopeddwa eggwanga lyaffe Uganda kye batakyakola lwaki nti bonna bakolera dictator. Okusinzira ku mwana muwala ono Olivia Lutaya agenze maaso n'okubeera ng'aweereza banneeyo obubaka naddala abali mu makomera ng'abagamba nti banywanyi mugume wabula kino kibagezaako okututeeka mu keekatenga ak'okubeera nga tutiririra oba oliawo tuve ku mulamwa ogw'okununula eggwanga lyattu Uganda. Kaakati nno ono musajja wattu omanyikiddwa nga basajja mivula agamba nti abaana ba Nuupu kye baliko kyekyo kyennyini kituufu kyalwaddaaki yalidde ebigambo bye. Omanyi Bobi Wine yatutegeeza n'agamba mbu nti even a dead clock is right at least twice a day. Nesaawa enfu ebeera nnamu emirundi ebiri mu lunaku. Wuliriza ebigambo bino.
nze abaana ba people power sibalinaako buzibu era tujja kubalwanirira paka nze naawe abaana omulamu gwe baliko mutuufu kankobugalo president kivude mbasajja mivude tereza kamera NRM njagala kugitegeeza nga tetunnaba kubeera redeemed economically mutudde ku bomu tereza kamera nkyogere kati siwa NRM ne NRM kenjagala kyobalaba nekiwande erinnya lyange yalijjako China w'obudde nsomese bwange budde bubotaata kimu ku bye tugenda okunenyeza mu M7 kwe kuddira politics wa Uganda n'amufuula nti n'embizzi ejagenda mu parliament n'omuyaayu zijagenda mu parliament n'akamyu kajagenda mu parliament n'ensenene zijagenda mu parliament ekyo mwami Museveni tugenda kukimunenyeza emyaka gyonna okegera bwe tuba twogera ku politics wa Uganda eyafa mwami Museveni tuyinza muleka akati Nakangubi Jennifer full figure avuddeyo ku nkya olwaleero n'agenda mu maaso n'okubeera nga avuma n'okuwebuula Babi olw'okuba nti yakola statement yegamba nti ne gwe tuvuganya mu mulaba akuza akaddiye era we twogerera essaawa eno yeebase ate ne yandibadde nga amuyambako omutabani oli kugambye agenda mu maaso n'okuba nga yeekakatika omulangira Segamwenge kw'oteeka n'omumbejja Namaalwa nti basula ku ye nga nviiri ku mutwe ebigambo bya full figure byanjanukudde Babi nkusaba obiwuliriza nalabye Mukakyagulanyi ng'ovaayo mukazi gwe kunfaananayo ne bw'oli n'ogamba President Museveni takyasobola nagoba mbaata we twogerera yeebase n'abamwinanidde bonna bafuluuta noono gwe badde balinawo naye simanyi bw'ali mu kusaba bba wange ringi mukazi gwe va ku President Museveni ate weebaze President Museveni gwe ani agamba muzeeyi mbw atambulanga mbaata gwe weetunuulire gwe nga n'enjala mbigete mwazirina nedda tokiddamu Jennifer naffe tuba tufaananyi bodamu ekigambo mu broadcasting olikyayogedde naawe oba enfaananayo wandibadde ovuma President Museveni atambula butambuzi just a step nabanyumizako nga tuli mu trek nakavideo kanakwata njagala ojja kanteerayo obudde butwala ndi kanti ndiggwa obudde kati tubeera biragogamba tasobola goba mbata munoonyeeko obudde butwala kanti ndiggwa bwogenda nomumitinga munkukuluze mumuyitinga munkukutunga abatagoba mbata ono nno full figure yennyini gwe twogerako ye mukyala eyakavaayo nakola statement egamba nti Emily Smith abadde nga amusasula ssente okuvuma Bobi Wine ng'aziza mu musajja mukulu bloga we NRM amanyikiddwa nga Bukenya Media era nga batuula ku Sula Motors ne bagenda maaso n'okubeera nga mwanattu beegabanya akasente. Wuliriza ebigambo bino. Emily atuwanga ssente tuvume Bobi Wine era zaitanga mu Bukenya Media nga batuwa ssente okuvuma Bobi Wine fe Bobi Wine tumukyawangako abatu wangu busendo kufuma Bobi Wine bebatu watelebizibu abo ngolwa anonya platform anonya okumanyika wa mujjuka janga nga yogeranga lubale n'amaana antwale waabwe kumbaga wali embaga nga basogodde minanansi ne batugabula minanansi embaga yone kumone ku TV kwezi musolo jikebera na ine bukaja mire mungenda kubukaja media platform mujabira bwana yaliyo ne bamala ne becha wane kalifo baba afuna bizibu kine kalifo balavu yagano bayali etya natuwera sene tuvume kalifo kufobo fi kati bya bintu bi era kyemanya na babloga bangi basasula banvume nayenze Emily ali nnyonyi najjao nampa ne kusende nandeta ne perfume awo nno si waakomye agenze maazi n'okubeera ng'ategeeza Alien Skin nti essaawa yonna baddamu okubeera nga bamugalira ate awere ennembe n'emisango. Kati Alien Skin naye bamwotaddeko baluwa kooti mbadde saagana kubiyogera bagimuteekako luli nayita omuvubuka oyo ne mugamba ne badondera yawange n'amuyita namuga tugende wa DPP tujeyo emisango yafuna buno buvubuka bwagala kamera bwajja tumaze buli mulimu gwonna tumaze okola okufafabalukana tumaze ebintu nga bweteekawo mu bufango ni looya nga bweyimirizaawo tebumanyi nakiddako tebumanyi ayina empapula ffe tuzina zonna zasanyingwa nzaazirina nze gwe muvuma yaza ne kusula moto nga nnoonya nze gwe muvuma nzaazirina kati kooti emutabukidde nayo emisango bwe nakugamba jangu tugende wa DPP nekubira emirundi 3 kanso wange nakubira nze namubulokinga mwabanvuma balowooza mumvuma mwakola ki Alien nga mujjeko okujjonkera okwasamira ng'ebiwuka mumanyi kye nayita mummwe okujjonkera mumanyi kye nasasula mumanyi kizitowa kyenkanaki tubagamba nti mumanyi bakama bange abankyawa
Abanga njeyo mwana oyo abalinga ngamba ojeyo wachi. Ojeyo wachi twa twagala bele myaka 3 addima magezi. Okay. Mubamanyi. Twagala okusesera ko. Kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali olunaku olwaleero bannamateeka b'abaana abaasibwa ba NUP be bagamba nti benyigira oba oli omukole effujjo mu kuziika omugenzi Seggirinya ng'era mbo babateekako emisango okuli egy'okubba obusimu n'ebintu ebiringa ebyo abafuddeyo olwaleero ne bagamba nti abaklayantisi baabwe babasabye baleme kubeera nga babeeyimirira wabula baleeta obujulizi obubalumika nti bakola ebyo oluvannyuma lw'okubeera nga we bagenze mu kkomera basanzeyo bannaabwe bangi abaasibwa bamazeyo n'emyaka 7 ng'emisango gye gimu gye babateekako nga bw'owulira musajja mukulu ono General Gaddafi bw'ayogera. Balimiridde wano okulibakumu naye okubeerayo nga tulina musango ate ogenda okwetoloola ka purizoni konna abalimu bali ku kasango ke kamukiwande kyo. But at least, I think it is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. It's a full year, it's now a year since Your Honor. I think the point is made. Kakati okusinzira ku bannamateeka baabwe bo bategeeza nti si bagenda mu maaso nakubeera nga balekayo okubeera nga babanja abantu baabwe wabula gavumenti ekola ekyo ekisoboka n'amateeka nga bwe galagira nga tebannaba kukkiriza abantu oboolyawo people power y'okwekolerako ku nsonga zino. Ekyo twazudde kyekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 ndoza kyekigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanana kuwoza kyetulwaki gogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bogamba nti bakola ki babibba so kiri very clear ngera bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kakati naye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo ekigendererwa kiri very clear watu basoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateekako omu ataaliwo nene fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala baleete fayiro mu Nnambiro era wano fe gwaffe tugukoze era tugenda maaso tukole nga bannamateeka naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power so tukubiriza omuwabi wa gavumenti aleme kuleeta basemakadde balala bamusonga mu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka okusinziira ku bamu ku b'ab'eŋŋanda zaabwe bo bagamba si bakuzikiza bakweyongera okugenda mu maaso n'okubeera nga balwanirira oboolyawo eddembe lyabwe. Bannayuganda obukosi byonna ebivudde mubadde mubisoobera si bye birungi ennyo muzimanyi kooti tezikyali ku saizi yaffe naye nga bannaffe emikwano gyaffe betusobodde kuvaayo nabo babongezayo mpaka nga 16 naye ngenda kusaba bannayuganda not citing violence naye ngenda kubasaba ndooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe bwe kiba kyetaagisa buli omu kugenda kusaba kati ke tumanye tuvire mu kooti y'abantu betunuulye Katonda n'omulala buli omu omanyi ekyokukola okubanja baganda baffe kuba tebagenda batuwa kino nkibabuulira imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buliriza bwati wayagala awanika bwayagala abivaako oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba matter ebyajjanji till 16th no gende kuwe bali behind kino kigenda mu maaso ofuna atya emmere ebyana by'omukyala wa akireewo abaana be bali wano mu kooti ofuna atya obuvumu obusibisa abaana b'abanongo okimanyi tewali nsonga yonna tebalina musango gwonna gwe baakola. Nakangubi Jennifer Full Figure
alabudde mwana muwala Jenina Mukasa ono nno nga munnamawulire eyali ku Baba TV nga kakati yafuuka blogger ate era nga bwakola ne ku mukuto ogumanyikiddwako nga ogwa Radio 4 amugambye nti tommanyira wabula nja kulwana naawe ojja kumpulira. Namukasa, I'm a big more than you. Odi agala ko sakasuku ensobi kasuku ategera yasoma teyasomera bwerere nawe wemula bakusime as simple as that muno nyemini mukuma TV wemula musumba ujinga kwita ko muri lwachi oyogera kukuwemula kwange tolaba birungi byenkola lwachi wesiba kwa chocho kino nali nkwemuddeko muwala gwe nkuina mu notebook yange era nchansinze wano ku South TV yabalokole nkwatulire nga bwe nkuwalana sikwagala. I never like you, I don't like you. Sichani bada kirungi nnyo ve ku linnya lyange onje mu mbozi nenuludini alina lwakuta salwota amanya nze nwana entalo nze mpalana nkyawa mpalana nkyawa bubi n'amagombe nga walana mpalana abafu n'emagombe gye balina empalana yo obulambo bwa mulembe walana nze gwolaba wano ate neeyogerera oyinza oga nti babimwogeredde nze nkuwalana nga n'oba oyambadde kala ya lugoye njikyawa newe nkusanga moteri ng'oli emmere siriamu newe nengera bulangezi nti walidde pirawo simulya nga newe ndaba mukutu gukupostinga ngubulokinga kati awo empalanira ate nno mpalana kati nga nkubula ekigambo kimu mpalana makinga sure nempalana nange egenda maaso nobut events wannesimbamu wano ng'onnoonya wakyo noonya nina production warrant kati kankyogera nani ngana okukyogera nga naziteekayo production warrant era nja kukwata newonokolote neta kulira nja kufuna copy ya isida production warrant production oba arrest warrant eze mabala bazita bakuntumye arrest warrant wonna wali ate nawe omulaba wonna wali kwa milioni 2 yenze deni ya kutusaka ensonga banywanyi njagala okubeera nga mbebaza n'okubategeeza nti kyemukola kya mwendo nnyo nnyini ddala mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga guludde nawe yakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.